omufute yeefiira era anaazannyira mu kkubo lya justice. Ndowooza mulabye ekibadde eggaba. Akasajja olugambye nti obujulizi obuleeteddwa obukalumikira ddala olubweganye Kibuyaga gy'avudde atuuse n'okusengula tenti eri gye basiba n'ebyuma mu ttaka n'agiwanika mu bbanga n'agizza ku ttaka obutebe n'akatuuti we bibadde byonna ne bifuumuuka mu ssoke ne tsunami oli ali mu Kibuyaga n'eraddu ez'enjawulo ne lizinda ekifo. Tugenza okwetegereza ebitundu ebiriraanye eggaba nga teri nkuba etonye mu kifo eki. Eyagamba nti omufute yeefiira teyali mukyamu. Mwenna abaneeteeka mu kkubo lya justice era nsaasidde nnyo oyo nze mbabuulira. Mulimu ebintu nga byetaaga ku observinga spirituale. Lwaki mulowooza nti akasajja olweganya obujulizi obukalumika obukalumikira ddala ne kagamba nti no my lord bwe keekola obusolosolo embeera n'etabuka. Era bino byonna ebijja bibaawo motoka kugaana kusiba spirituale bajjajja baagala kukakolako nze mbabuulira. Bajjajja balaba muluddewo nnyo okugaba justice bagenda kwekolera ku nsonga zino. Oyo Kibuyaga wooko nga tenti ekyuma kya tenti kikeegezaamu okukajjawo basirikale be bakataasa. Kati gwe looya raze babuulire iyo basime matters ezirimu okufa kutirimbula baana bannanga omuntu teyeefiira era mbabuulira bwe munaalwawo okukola ku nsonga zino ensonga zigenda kubeekolerako. Nze ndi spiritual observer nina byendaba wali ondabyeko eggaba. Oyinza okumaliriza ng'ogendedde mu byotategeera era mwegendereze nnyo bantu bange abagenda okubuzaavinga n'okuwa abantu amawulire abo waliwo amaanyi ag'enjawulo nga galinze justice. Emisindi omulamuzi Kibuyaga gyamututte. Ngenda kubibawaza omanyi nabagamba ebintu bino mbibagamba lwakuba temuwuliriza. Looya wammwe Kakensa muvuluga bujulizi bulumika kasajja bwadda musango guno eyiye basime. Emisinde laddu gye zimututte egandula abuuseemu libuuka ati nabagambye buli eyeekiika mu kkubo lya justice amaanyi ag'enjawulo gagenda kumwekolerako bannanga abantu tebeefiira. Lwaki laddu tozirizoninze nga bw'olumya abantu emitwe? Balooya temuyina holiday mwe buli kimu mukiyimiriramu mubaamu by'oyinza okugamba nti bannange kino kankyenenye siyinza kuyimirira mu kibi kifaanana bwekiti naye buli bujulizi bwe baleeta bwonna n'obugaayagaaya n'obuvungavunga emisinde laddu gye zikututte ndabye looya ng'abuukamo. Ate obwo gwoko obubadde no bwonna bukulaga obadde tonnakyatula na kukimala mu kamwa. Musajja omubuuza ebibuuzo omubuuze omusajja akulaga obujulizi bwonna nti akasajja kaatemula abaana wefudde kino wefudde kiri laddu esoose. Nze mbabuulidde mwenna abeekiise mu justice kino mujja kukinyumiza n'abaana. Sayini zonna ziraga nti justice is delayed. Muluddewo okukola ku nsonga zino. Oyo looya bwadda musango guno eyiye basime nze nkubuulira ogwokusatu ezo laddu ate mbabuulidde waliwo atakirabye ebibaddewo waliwo atakirabye ekyo kiyita kya bulijjo eriyo eddoboozi eryanukulwa. Abaagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi emirimu e Dubai gyazzeemu, Kuwait ne Saudi Arabia. Twetaaga bakiriina n'abo abasobola okukola mu biyungu mawoteeri ne ku bisaawe by'ennyonyi. Omusaala $1,400,000 n'abo abawaita ne bawaitress n'emirimu emirala $1,700,000. Bakuliisa bakusuza bakujjanjaba. Noonyaako interviews zino zigenda mu maaso ate nga ka input katono kakuteeseganya ku noti 767621 oba noti 74565218. Calvin Kayanja ogenda kuba onfuna butereevu.